Emyezi ebiri nga bayeekera ba ADF bakoze obulumbaganyi ku ssomero lya Rubiri Secondary School omwafiira abayizi nabamu ne babuukawo n'ebisago ate mu kiro ekikesezza olwaleero abatuuze ku nsalo ya Uganda ne Congo baguddemu ekikangabwa abantu abatannategeerekeka bwe balumbye essomero lya Isango Primary School ne bateekera ekisulo kyalyo omuliro. Okusinziira ku metroni w'abayizi mu ssomero lino Muhindo Zubenda, omuliro guno gwakutte ku ssaawa nga 8:30 era nga baawulidde bayizi nga bakuba enduulu bwe batekwe kubadduukirira balaba ogubadde. So by the time I reached near the window, the fire was being increasing. I picked a jerrycan of water. I went and poured there. Then the fire did it stopped. And again from there, the second time we had boys also shouting, "Fire, fire!" That's in the dormitory of the boys. Then from there we entered inside. We met when the mattress has already it has burned also. Then the boys brought water and they poured on the mattress. They stopped Then they stopped it. Omukulu w'essomero lino Arab Rahman mu kwogerako naffe yeebazizza ab'ebyokwerinda okusitukiramu bwe baabayise era n'alaga obunnyamivu olw'abantu ab'ettima abakoze ekikolwa bwe kiti ate nga tebalina mutawaana gwonna na muntu yenna. I've never had any quarrels with anyone, so I don't expect that we have any quarrels unless that person that wants just to spoil the development. I thank the security who had come for the rescue at night up to morning, and we met them here, and so far we have resolved that at least these children we should do very quickly, give them the exams and then they go. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Rwenzori Nelson Tumusiime akasizza omuliro guno kyokka nasaba abantu obutatya nti buno bulumbaganyi bwa ADF kubanga kaseese ntebenkevu era nga n'omuyiggo gw'abeenyigidde mu kikolwa kino gwatandise dda. Tuli wano ku lw'omuliro ogwakutte dormitory ey'abawala ne guvaako ne gugenda ku dormitory ey'abalenzi, naye security ebadde ku ground okulaba nti omuliro tegwonoonye dormitories ebizimbe oba tegwatusiza obulabe ku baana baffe abali mu ssomero. Babadde bateebereza ti kino kikolwa kibadde kya ADF si kituufu kubanga security ya border eri bulungi nnyo, tebalina omwagaanya ogw'okuyitawo ne bajja mu territory yaffe wano Kasese, so bya bulimba tebadde ADF. Kiteeberezebwa okubanga abaateekedde ekisulo kino omuliro bayasizza ndabirwamu z'amadirisa olwo ne batuukiriza ekigendererwa kyabwe. Bino we bijjidde ng'obunkenke buli lukya bweyongera mu bitundu bya Rwenzori olw'abayeekera ba ADF abava mu ggwanga lya Congo ne bakola obulumbaganyi obw'enjawulo n'okutuusa obulabe ku bantu mu kitundu ekyo. Farida Nakayiza ne Robert Kule, BBS Terefayina, e Kasese. Kakati ate